muyina twenyumirizamu esebo anayanza mukadde wange ffe emyaka 5 gino pulezidenti waffe gye tubadde naye twenyumiriza mu bintu bingi kuba tulabye abantu okugeza ng'abanuupu tubadde tubalaba emyaka gino 5 nga batukulembera era ne tusomesa abantu baffe ndowooza ekigenda mu maaso ennaku zino okiraba era ebimu ku by'ebisoomoozo bye balina be bantu okubavaako omulide mwami Wiriba agamba ti pulezidenti wange ekyagulanyi kati omwana we bwagwa ebigezo oyo naye ng'akuba era simunene oyo akuba kati ne tujjako abantu abalala bawulira bammemba baffe nti nze nafunye obwa minisita bw'amasannyalaze obw'ekisiikirize abantu ne bakuba engalo ebyo byonna bye tuyisemu nga tusomesa abantu aba minisita w'ekisiikirize abakubye atya engalo ate minisita oli bw'anajja tukole ki tugenza okusomesa abantu baffe bonna abavubuka obalaba ennaku zino mu Masaka babuukiramu NRM ebyo bye tubajjeemu ekirala nga boogera ku bwavu era obwavu tubagandidde obwavu buluma atakoze kakati memba wa parliament afuna miliyoni 5 azze wano akugulira wala yakuga nti obwavu bulabye otya emmotoka gyavuga Museveni gyamuwa asalamu n'emizigo naye bakanagoloka ne bavuga kakati gwakutendera bwavu ebyo byonna mubiveemu abantu batugenze okubavaamu tugenze okumaliriza gino emyaka 5 wetuli wano bannaffe abo bali bubi era olaba kati bakwata ku bisubi abantu bategedde biwanvu NRM ekoze ebintu bingi naye ffe kyetwenyumizaamu ng'abakulembeze ababadde wansi kwe kusomesa bavubuka abakyala n'abalala bonna abo ababadde ku ludda lw'opposition era bannaffe abali ku ludda lw'opposition wano badde bayisibye nnyo ku mwanyi egudde naye bomubuuza ezo ziri luddawa nga talina netugenda edda abaana baffe temutunda bibanja muddeyo mulime emmwanyi onaabagamba nti abatwale ku musiri gwe nti zigudde ogenda okutuuka eyo gye tubeera MP talina mwanyi nakamu naye wuza nabalwanirira ku mwanyi kati zaagwa naye nga naye talina ki musiri gwa mwanyi ebyo ne tugenza obiyitaayitamu kyova olaba Masaka kati abavubuka n'abakyala n'abaki tukyalina kyogerega muntu bino ebyabano nti gavumenti nze pulezidenti waye yegundi era abaana bakusekirira busiri ne bagaa nti kakati ono ali ku biki kuba gavumenti ogimanyi ani pulezidenti mu kaseera kano ebyo byonna tugenze ntubiyita mu myaka gino gavumenti eyawo wakati ekola ebyayo naffe abali wansi eno tusomesa abantu abo ababuze era mu kyalo tokyayinza kujja ng'ogaba mitwalo 2 ne weewaana kuba omwana akeera kutwala ensawo ng'agyemu emitwalo 7 ayogere mwanyi zigudde talina nakataasa nedda mu bagambe akutwale ku musiri gwe kwennyini oba emwanyi zigudde zayogerera aga nedda nze nabalwanira temwana banga bansika bakusika ogamba zigudde ziriwa tuyigira ku zizo ziriwa lwekyo abamu ku basigadde obubi nze bendowooza abatayize bali mu bibuga buli gwalaba mukyalo alowooza nti amusinga abantu b'omukyalo bali wala nnyo kuba tubasomeseza ne bayiga ne balima gwe mbonoka gy'olowooza okuvugiramu wano weerage esimba ku musiri gwa mmwanyi esimba ku musiri gwa nnaanansi gwe mu kibuga gy'oyogereramu obwavu obulabye otya ate ezo abaana bazirimiramu buki kuba basomye mu kusoma okuno okwaffe okutali kwagenda mu bigezo binene ne basoma ne tubayigiriza lwaki babalimba ab'opposition ng'ate ssente bazifunira ddala mu gavumenti gye balwanira ekituufu kiri nti Museveni si wakuvaako kati nakati yabawangudde bw'ogendako engulu eri okufaananyi bino gwetambulako ebifaananyi bya Bobi Wine bikoma lwengo nebidde nkuwulira kakati yabawangudde era kati bano ab'opposition balwana kugenda mu gavumenti ye NRM ate gwe bakulimba nti togendayo gye basaka gye bafuna ssente n'olwekyo gwe olina okudda mu nkumbi olina okuyiga kyotayiga olina okuyiga nti bano bakulimba kati awo wetutuuse era gw'obadde mu Masaka eno yaffe Masaka lulo ogirabye otya mukyali munyaba opposition kusomesa abantu kye tuliko ne bano abo mu Masaka kati bwe tubakwatako bayiga ali wano mu Masaka lowooza munene nnyo alina akaduuka genda ekibanja kye watunda genda okinunule bw'oba akaduuka kaggwamu kaggwemu ddeyo lime mama enku nnyingi omulonzi wa Bukoto East ne Masaka district kikyafiirwa nga talonze NRM afiirwa kinene nnyo kubanga manya
nti abalonzi bano betulina mu kaseera kano bw'otalonda NRM ofiirwa olwayo nabadde kugundi emu kati onalebo nga bolaba onalebo namutaawe maama babiri kabanda abaddaga nti bane muwerere ku baana olwe Masaka bye tutafunye olw'okuba nti atukulembera teyakola ki tiyesoma bamuwambwe layini 3 bazimuwandikira zimulema okusoma kakati abantu ne baga nti Masaka nga muli bubi olwale bw'otalonda mu Masaka oba Bukoto East n'otalonda muntu yasomako nga NRM ofudde kikyo tegeeza okusoma mwami Nkunyinyi okusoma kwenjogeza ate awo ndi mbitabo kuba kati Masaka agudde ate lwakuba erina ataasoma era bagamba nti egimu ku nkumbi zaleeta bwe boogera 6 aleetayo 6,000 ebintu tabitegeera bulungi ebyo kati tulina okulonda onalebo nalo yasoma tulonda abaasoma abalala tusobole okuganyulwa gw'ataasoma nkuwa magezi genda ku nkumbi totunda ekibanja nolwekyo ebyokuwaanawaana n'okukola ki Masaka bw'otalonda muntu w'NRM tulina ekitebe kipya NRM eno kisaamu amaanyi gonna nga wa NRM naye bw'onookiwa opposition tabwe egudde ssentebe w'eno 5 alina okuba nga NRM ng'anaayogera ne bakola ki ne bawulira abamu ku bendowooza yandyogedde ku bwavu yiri basimutegeeranya abandyogedde ku nsi eno obwavu mubulaba mutya yandibaddewo chairman Kimuli kuba ye ddala bwakyogero kiwulira ogambye otya Nkunyinyi abandyogedde ku bwavu ne tubuulya ndibadde Kimuli kuba bwabogero ayesimbe ku eno 5 muno speaker mukwano gwange Kimuli Francis yakulembera ebisanja 2 ku bwa kansala eno CFE naza ku bwa ssentebe ebisanja 2 kati agala najja ku speaker kisanja kimu kati agala bwa ssentebe bwa district ya Masaka yali mu boys quarter kikyo tegeeza kyogaba boys quarter oyo kakati ababubi wayogera obwavu Museveni bwamusiza oyo kale owulira musajja kuba ebyo byonna oyinza okuba byakulembedde naye ali mu boys quarter kati agala bwa ssentebe wa 5 nati yasigaza essomero kakati oyo kale naye bano abamu ogenda n'olaba ng'akiina abantu naye Kimuli ye takiina kuba obwavu ye musajja wattu obulabira ddanga bubo bumuluma njagala omuntu ayogera ekintu nga kyayogera naawe kirabako oyo Kimuli munamuta era bwayogera ku bwavu ng'ayogera mukakasa era munamugamba ku Kimuli yogera ku bwavu kuba bwo bukulumi naye abamu bakiina abantu obwavu mbulaba mutyange emmotoka gyalimu ennyumba gyasulamu kitaawe kyavuga ku pikipiki kati ali mu mmotoka atenda bwavu nga naawe ogoberera oyo umubuuza taata we yagula ku pikipiki nti nedda owange yali ku ggaali naye ffe twali bagagga kati nga naawe omusajja watooga bwavu mbulaba mutya gavumenti eno ng'oganda n'okukola ng'obeera ku lwoto olabe bwe bataala embizzi omubaka omulindira olabe bw'ayitawo bano ababaka be mulina aba-NUP balimbye abantu senga Masaka obulimba nammwe munaasomesa abasite nga bwe tusomesa eri ebintu bigenda kukyuka abantu bakole kyogamba mwami Nkunyinyi ababaka baffe tebagendako mu offices enene mu gavumenti okulabayo ebintu ebibaobaolyawo biruma abantu baabo ate bagendayo kuba gwe weewuunye oli bwajja okukyalo aze ababuulira mwebale kwebaza gavumenti yaffe ya NUP yampadde obwa minisita bw'ekisiikirize kaakati abantu awo nga bo bakubangalo tebamanyi ekisiikirize kyeki kati gwe ekisiikirize kikole kikole ki ate nga ganedda ngenda kugenda wa minisita musabe ebintu kubanze minisita w'ekisiikirize era gwe toyawula kino kisiikirize kigenda wa minisita ebyo byonna bye tusomesa abantu mu Masaka ebireesa akajugumu ako era bye tugenda okujja wano mu site tusomese bano ababalimba musajja wattu omusangayo ennyumba ali mu guloofa n'emmotoka agirese ajja alimbire ku booda ng'agamba obwavu mbulaba mutya wakyaliyo omuntu omwavu gw'otendera obwavu kati ffe tubeera mu byalo n'ebbaala abantu bazikyusa kasi toyogera ku bwavu ng'ebbaala bagivaamu gw'obeerawo otakola ku mulembe guno omukozi okuba luseke mu bbaala era nze mmanya nti ogenda kusaba kati ono nze nga nabadde mbeera nga ffe gye tutuula n'atenda obwavu gavumenti situula naye nze nva obuvi simubuulire lwaki nvudde bambuuza kikitya awo situula naye be bano abamu abalimbye abantu ne bavuwala bambi ye musajja wattu yeevuga akola ki bwagira ku bodaboda ng'aganze era ne bodaboda yiyo gye ndiko ffe munuko gwange gwe ndimu nze wenkulidde ogw'ekasaka nga mulimu piki ezi nga zivugwa abasajja bakulu olwaleero myaka 16 omwana essomero lyamulema alina piki 4 ennyumba gyasulamu ogyewuunya ngero ntendera obwavu nga tula naawe
kakati bana opposition bakyalimba ba city era kyokola bavubuka nze kakati enkola gye tukolamu ndala ya kusomesa baki bantu kakati ono yeiriba wiriba abakuba mwana wange nga gwe nawo obusika badde ndikyusa kati edame badde ndikyusa uluwa chat agenda kukuuma atya abantu akyatenda ensi eno nti erimu obwavu akyayita Kyagulanyi pulezidenti we tegatamanyi na pulezidenti wa kibiina leka kyabategeeza kyabadde agamba ndowooza nze wenandirowoozezza ndowooza era bw'aba mutuufu kyagamba obusika bumudiza oyo mujjako bujje tukyusa malambe buli lunaku lw'abantu baleetedde bwana baffe bwavu kati muganda we bwanatulana baganga obwavu mulaba mutya nga nabo bagaana okukola bano bajja mu bibuga batunda ebibanja by'abakitabe tebakyaddayo bali muno alina kutaba nansi kutoba bwalimbira Museveni ngeno ayitawo nga bamuwa ebbiri ng'abaawo naye kyagenda kubeera ati n'ekyo mukadde wange kireese Masaka okutereera bino byowulira nti Masaka yakutta akati kusomesa ba NUP biki byakola ne bebalimba tusobole okugenda mu maaso awo we tusimbye kuuli emyaka 5 era tuyambiddwa kinene nti kati babuuka abavubuka piki baziguze ebibanja tebakyabitunda kuba yamutunzanga n'ekibanja nti kati olimu okola ekyemwanyizaagwa musajja watunga atunda ekibanja ye ng'avuga emmotoka kati balwana genda mu gavumenti y'NRM olowooza balinayo endala bendera basimbidde ensimbire kuliiramu NRM naye bwa pulezidenti babusobola akalulu ka Mukyala kali katya mu kitundu kyeyo akalulu ka Honorable Nalule tekalina kye tukagamba kuba Honorable Nalule abadde mu bantu emyaka 5 ye tavaamu oba agudde oba tagudde tava mu bantu kati ffe enjiri gye tuliko eryemu nti oyo ye waffe kubenga bakuwa kati nga bano Honorable Kanyike bannamutaawe gye bali era ogambye tebaabadde mu kuwandisa na baabwe bo bali ku mugaati bali abo balaba ensa zigudde eno n'abaabawa obuto buli kuli tebabasomesezza naye nalabi bawaddeyo emmotoka zaabwe zabaddeyo emmotoka nti kweze balina okuwaayo baziguze bazibawadde gavumenti eguze n'ezibawa ne bagaggawala n'olwekyo nkuga nti akaluko Honorable ffe kwe twasimba emyaka gyonna 5 olwagwa bwati ne tukatandika na kati kakyukangako era y'omu ku gyasuusiza abavubuka NUP ababuuka boolaba tuuka e Nakiyaga tuuka e Buwunga genda e Kyannamukaaga genda e Kyesiiga bw'alaba ku kamyufu akugoba na bugobi kuba baabalimba ne batuukayo bakoma kati bakomyewo era bannange NUP tetulina ssente eri tebatuwa tebakuwononayo ki message gye nasanze Kyannamukaaga wawaddewo NRM wa chairman Peter nga babagobesawo tisati zaabwe ne bagamba nti musiba abantu baabwe ye message empya eriwo kati okusiba baluwa mmwe NUP musiba ba NUP NUP nga basibwa basibwa NRM gwe ababaleeta basiba era be bana ababalimba nti gavumenti pulezidenti ye Kyagulanyi ate bwatuuka kati nze ndi ssentebe w'NRM owayagombolola olowooza njogera ne MP opposition nga nagenza kwogera era nze njijayo omuntu opposition alanda gabulandazi ne bamugwaddayo olidda luli n'olwekyo abantu abasibwa be baba bakyalimbwa bambi bamugamba era kuba ffe tujja kujjayo ng'akujjayo tukubira z'abavubuka b'NUP be tulinayo banna abakyasigaddeyo mukyuke mulokoke kuba ebizibu byo mufunye bano tebagenda bataasa olwaleero gwe bayita pulezidenti waabwe kasabasiba omuvubuka tewali kuteesa tovaayo abaana be bakaaba omukazi waaka bagenda n'okudda nga bamuzaddemu baana ye ali eri alya migaati ne mukazi we n'olwekyo abavubuka bakyalimbwalimbwa abantu bano abanene mu NUP muzibuka amaaso simbuuliramu abawulira mugambe n'abo abatabadde ku leediyo abali e Kyannamukaaga ng'okyakaaba abantu bakusibira ki fujjo akulimba alina mukazi we alina abaana akyakala anywa emmotoka agirina afuna $5,000,000 akola buli kimu gwe basibye mukazi wattu oba musajja wa minku nyingi kayinkweyali katono n'olwekyo bakadde bange saba ab'Ekyannamukaaga ng'oli akakasa nti alinayo omuntu gwe basibye owa NUP ng'ayambadde t-shirt ye NUP Ekyannamukaaga nsaba amwogere olwaleero tuve wano ne Honorable Joan Nalule tugende tumugye mu kkomera information bwe banaaba Kyannamukaaga wiliba nkukiriza nze muganda wange kye neewuunya
lwaki mukulu wange oyo alowooza mwami Nkunyingi nti NUP embi esibirwa abantu baayo wabula gavumenti gyawagire ebasiba yo simbi. NUP eyina ekkomera mweteeka omusibe yenna. Mwami Wasaki bwe bakyusiza wano ku bwarasisi yakwata abaana baffe 13 bali awo mu prison was yabakwata mu Gwakuna ne babagulako omusango. Si yakwata poliisi yabakwata ye yalagira kuba ne obutambi webuli kituufu ayogera byesinaako bujulizi. Bali awo bavunaanibwa omusango nti baakuba omusirikale ne babba essimu ya mitwalo 10. Ye yasibye abantu 13 balika aggreviated robbery. Kituufu ekika ky'essimu ky'oyogedde nawe ne wogugolinga tebangayo mu nsi era kisogona kibazuulira kuzinga gavumenti ye nyale mu yegendo gikola naye tebangayo poliisi omusango ndaba poliisi si gavumenti. N'omu ku baana be baasiba Kasiru omunye omulala bamusanga asiika chapati n'abuuza abasirikale afande nga muweekera ekyo kye kyamutwaza ali awo mu prison baweekera abasirikale. Kakati ddala ng'oli muzadde ebigambo ebyo ng'obyogera nga walese abaana ewaka onkwasa ennaku mu obadde oŋŋamba kakyako sikategedde kaddemu obadde oyagala nkole ntya. NUP gy'onenya ku basiba abali mu makomera si yebakwata sooka onenye bakama abo abamenya amateeka okukwata abaana abatalina misango. Abakwatibwa baba n'emisango egyabwe buli gwe bakwata nga ne bw'abawa NRM mugamba tebasibye abantu baffe musobole okufuna erinnya eryo. Naye nga nkutegeeza nti tewali gwe basibidde bwereere gwe basiba aba n'omusango. Bw'aba talina musango ajja kwejjeerera era guma nti ajja kwejjeerera naye ekyo tekikutunda kuwangula bwa pulezidenti basibye abaana baffe. Gwe lwaki tebamusiba? Ye lwaki tebamusiba olwaleero nga ddala omusango mutuufu bagulina baseetula empanyi z'omusajja nga beenaaleemu. So omuntu aba n'omusango yakwatibwa kyenvudde nga nti ekyannamukaka waabwe gwe baasibye nga bamusibye lwa politics akuba essimu wano tuvaano newonalebo nalomba kaddako ffe tugetugaonakola ate awulirwa ate bamutegeera nti yaba ku mazima jagala okusaasira bwanayiriba nti ebizibu akyalina bingi bw'aba akyalimba abantu mu bwavu nti gye buli era musaba bw'abanga teyaleka kibanja agambye gyazaaloowa ekalungu bw'aba yakirekayo takitunda nti abeere mu Masaka wano abagenda okudda mu Masaka balala si bano abakyakaaba obwavu tweyanze mu bibiri. Mukyala Luno ye talina muntu bweyavugana naye alabika ekintu yakiviiramu ddala nakkiriza nti bampangudde mu Bukoto East ate gwe chairman wa NRM mu Buwunga ate n'omubaka Fraga Beyala ava Buwunga tulaba nga waliwo okusika omuguwa awakudde nnyo entalo naddala mu kiseera kino kugamba kankose olulimi lw'abayizi nti akololera ku kizigo mulimu kuyigga ensolo mugituusiza ewantu ndaba akolola opuulyawe ensolo egenda baddukako Mwami Nkunyingi nabadde kojja wange pakisi ekiro twasinkanye nga okusinziira ku mukama we Fountain of Honor Mwami Museveni n'ensinkano gyabaddemu naye mu wiiki muno yandabikidde nga ayinza okubeera omuwulize eri president okusinziira wenamulabye nga si ekojjange pakisi oli wa bulijjo gwe mumanyi bino si byakumulebula naye yandaze nga ayinza obuteesimbawo ayinza kuba yandaze nga ayinza okuwuliriza mukama we namulabye nga si yooli owa bulijjo gwe mumanyi ng'ayinza okubeera nga ajja kuba muwulize eri mukama we. Mwami Nkunyingi okubanga Mwami pakisi akuyambyeko ng'ayinza okukuyambako n'atakomawo mu kalulu kuba bwokamererwa binna ate naddala buwunga eyo nalaba nga abeenaalemu ennyo konko bali ku pakisi newabanga zo ng'omwetengereze ogenda omulimu ogutuuseewa ogwokulaba nga okanyisa oyoyo omukyala aveewa mweyo ebuwunga ekasaka ate nga ewali ebizibu Mama Opio ensonga ezo Opio Tempale nje bwe twatuula ku lwali lwakuna bannaffe bazireeta nnyo mu lukiiko lwaki tewaba kukkaanya era nabategeeza nti ensonga za bwana pakisi ne saala nyinza obutazisobola naye waliwo abakulu betusuubira nti bajja kutuuza abantu abo babakkaanyise naye bamala obbakkaanyisa ate naffe balina otutuuza okutukkaanyisa
ate nange ntandikirawo omulimu gwange okulaba nti Bukoto eti yonna etereera ddala bunga gye ntwala. N'olwekyo tusuubira nti ekyo kijja kukola amakulu ng'NRM bulijjo twagala mirembe ate tuwuliza nnyo Pulezidenti Museveni kubanga emyaka gy'atukulembedde olaba nga musajja mugezi. Era mbadde ne muganda we wanaaga nti yeewuunya abantu omuntu w'NRM naye nze emyaka gy'endimu bwe ndaba awagira NUP ng'ali mu myaka gyange ntera muyita mulogo. Kuba bw'otunuulira ekyaba ayagala naye ntera kumuyita mulogo. Ate bw'aba mwana wange mu myaka gye nnina nakugambye nkyusa eddambi. Bw'abanga wamu obusika ebintu bye boogera ne bye bakola ne mukama we byayogera ne bye yali ne byakola kati olaba nga tetunnaba kutuuka kukulemberwa muntu afaanana bw'atyo. Olwaleero waliwo entambula butambula gye baataddewo musajja agooma. Kakati ebintu ebimu by'abaana bato kyobola nze enjiri yange eri ku kimu tuyina okugenda mu nnimiro. Nze enjiri gye natadde mu baana ba UP banuupu tulina okugenda muki mu nnimiro. Tulina okugenda mu nnimiro nga tuggyeko ebirala byonna. Naye ekigambo ekyo kyoleso kiraba bwe banaaba batereezezza naffe tugenda kwetereeza tulumbe avuganya NRM. Era bwe tunaaba tumulumbye obuwanguzi tujja kuba nabo. Kuba olwaleero olaba nali n'abavubuka ba Nuupu nga njogera nabo abagoba Honorable Kanyike. Mbagamba temutwana na Honorable Kanyike kuba badde batandise talina wayimirira bamutwala misinde ndozo bimanyi mbewulira. Naye nze bwe mbadde njogera mbagamba lwaki mumugoba kuba nze ondaba mbeera mu nkiiko ze nampita mu lukiiko n'embaawo. Si lwaki mugoba wabula bwe nnyimira netegeeza abalonzi nti kati ono mumubanja ki mwamuwa kugenda kuvuma era avumye agukoze tuguwulira. Kakati ate mwe mugamba tatuyambye tatuwa ssente mwamutumayo ssente mwaweerezayo muvumi muwakanyi protest vote. Ate nedda nawe wakyuse mpozi ate nembaga temugoba musajja mmulekera nze ku kyalo kw'ensula akubako enkiiko nezibamu bulungi ne muluka gwange bamugobako mu muluka gwange emirundi ebiri bijjukire mabege Ennyondo ne Bulenge era nembatuuza nembaga temugoba muntu timwina kye mwamutuma opposition. Bw'aba yagenda kufuna ssente za mu gavumenti ya Museveni mukimanyi era bw'azifunye yeekozeeko anyirira